kino kirekawo economy haji. Economy yagenda dda. So tekinawo kijeka yagenda dda. Economy Amini yava wano nga tabanjibwa. Ekyo kimu. Nga takola ki? Nga tabanjibwa. Nga tabanjibwa. Obuta agenda kuva wano mu kinene nga tumufumula n'emisiri mu 96 yaleka loan ya billion 2. Kirana musamu mukulembeze n'abuuza ebbiliyoni 2 yaziri agenda kukola ki? Naye nga yalina loan yali agriculture gye manye yali etambula Obote yagabanga ttata. N'agabirako engine afingini yaako Akisolo ne Difu. N'agabirako tractor. N'aleetako ekyana kya tractor. Okitegedde? N'aleetako enkumbi. Ku tractor eyo loan ekyali ki? N'aleetako ekyuma ekikuba kasooli. Omu ku babifuna ewaffe ekibuga bamuyita Kiddu yagifuna eyo loan. Olwale loan gye batooya Paris Revolving Model ya miliyoni 1. Abuuza oli lwaki yali ya biliyoni emeka. Tuli mu trillion tugenda mu 10. Noka tulina economy. Economy teriiwo. Tuli mu ki? Oli ku baana boozadde batandika okuwola sente. Noga nti okyalira banka ze tulina mu ggwanga Uganda ze zituwala sente. Tuli ku banka ze zituwala sente. Tuli ku bantu individu batuwala sente. Economy gye mwogerako ffe twalaba ku gye bayita economy. Government ino gy'olaba ng'abaana batambula ku kkuba tunala babandi za kusiba sente. Amaduuka galina ttiiru zibala ki? Genda ku ttiiru ya banka olwali zibaka outlet 6 ng'ebbiri zenzigule ate ng'omu ali ku WhatsApp. Eyo banka eba economy ffe abamanyi economy bw'okituuka mu bwoti okaaba. Otuuka mu bwoti mu ttiiru ya banka n'okaaba 6. Ate va ku ekyo ffe economy tugitunda bwe nomanya nti egenda ggwa. Nagenda e Bugoloobi waliwo ekyo ekizimbe ekipya kye baazimbawo moole eyo mwali mu supermarket. Supermarket eyo ngenda okugitambula mu bwetyo balina ttiiru 6 oba 7 nga kuliko 2 ezikola. Ne ngamba gwe nali ne muga nti negenda kuggala. Myezi 6 yali ekoze eki. Amasannyalaze agaaga gokka n'obala neki kubanga ttiiru etambula ku 6 kuteeka okuba nga buli tuli kuliko abantu 6 obutaka wansi wa 6 ku zino outlet 6 ezigenda okusasula. Kati nga bwoteba otunula eri nga buli line eri abantu 7 8 10 buli line ekola ki? Economy eba ekola ki? N'ogenda mu economy munaava n'asimba Range Rover n'avamu ne Colgate n'omuswaki ne payinti y'amata eyo wa Range Rover okimamu. Kubanga nze bwe nnyingira mu gundi ebyo simanyi oba ndi mulwadde nalwala bulwazi. Ekintwala kye ngenza okugula si kye ekintwala. Naye nange kye ngenda okugula ennyo ndiraggulamu mugaati payita z'amata 2 bibintu byensinga okukola ki? Ne sukaali naye n'oyingira n'otunula mazima ga Katonda. Musajja n'asiba Range Rover werokola ng'afuluma n'adduka suya emisinde kyo n'alula akasabbuuni kamu kanguminya n'ajjayo akakolugeti n'afubutuka awo ogenda okola bw'ati n'akwata ka juice ate akasalira awo n'asimba Range Rover n'ekola ki? Eyo economy bw'ogiraba eba ekyatambula. N'osimba Range Rover ku bboca n'ogenda ne kiro y'ennyama. Ojjajjaffe baavuganga ggali nga bajja na kilo 2. Kakati economy gy'oyogerako teriiwo kubanga nakugamba eggwanga terikola n'abantu tebakola. Ekibeezaawo economy y'eggwanga ebintu biri bibiri byonna biba bikola ki? Eggwanga likola ki? Liba likola n'abantu babakola ki? Jjajja wange yavuganga ggali ng'ajja na kilo 15. Ekyo kyali mu ggwanga yonna ne Kalamojja na buli wamu. Tekyali wajjajjawo wokka. Abavuga emmotoka leo tebasobola kilo. Eyo yali economy. Mukalazi yajjanga enaakola bye wa Jamiru n'ekitala Enterprise. N'agamba Jamiru embwa zange zitanakire buli mpere ennyama erina amacavu mengi. Jamiru embwa zange zaasesemi wampada masi. Tematema ku nnyama enkapa ne batematema ente ennamba ne bagikubaako ne bagisula ku Land Rover ya Jamiru bapa agitwala mu firiiza yambwa. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna
zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza. Wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako, osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Ajitu ensonga endala eriwo yeya sente ezoogeza bannayuganda kati obwama obukadde ekikumi. Sente zino no zizze mpitirivu ziyitingana mu 2017 mu kuyisa age limit. Ababaka bakwata obukadde 200 buli omu. Tandikira ku butaano obw'ekisanja 2.5 ne tujja waliwo tutajjawo the term limits ne tujja ku age limit obukadde 200 buli omu ne muwano okukola ennongosereza mu ekyo kye bayita ekyokugyawo ebitongole ebimu bigatta n'ebirala ensimbi mpitivu. Bantu nno bakyali ku coffee bill naye eriyo ne President gundi zata nassaako mikono ze baayisa nga bateekamu ssente empitirivu obutazidissolvinga yadde nga Parliament yakola kyaziyisa President yaleme kola ki kussaako eri mukono. Waliwo ezimu abaateekayo ssente empitirivu Parliament ereme badissolvinga. Ababaka ssente ze baafuna mpitirivu buno obukadde 10 abantu bwe baliko butono nnyo. Ebitongole ebyawayo okugamba nti tebyagala bidissolvinga bigattibwe ebyagira ssente babikola batya budget nabaga nti gwe budget yo jatuwako obumbi bwe buti ffe tukwe budget bweti naye gojja kutwala bweti ekitongole kyeme kuba ya dissolved. Ekizo kwewunyisa ekimu ku kigambo mukama wange kye yayogerako yalangira binaayisa nti office ye katinga deal naye bwe ngenda netula nnyo bwe ngamba binaayisa deal gye yakatinga ogiroonya neekola ki naye kubula olwaleero deal zetukutudde mu State House toyinza nazimanya muwendo. BMP bonna tubaguze okumala emyaka gyonna 25 oba 3 tuguze BMP okusobola okutuukiriza bye tukola ki ate tukyagula BMP kubanga bye twetaaga bye biki bye bingi naye ng'ebikulu ekya coffee deal kyali kikulu nnyo kyayita ekifo kikyali bali kisobola okusigala mu mbeera nga bwe kyali edda kigenze mu Coffee Marketing Board kigenze wano bwe kyali kibadde kyakyuka kati emmwanyi ate mulina kugitambuza agitegeera alina kubeera ntuŋŋamu kyakutuka ne ssente zijja kusigala nga zikola ki nga zitambula. First of all okuyisa byeyeetaaga buno obusente bwaba butono nnyo era ababaka nzimba nenye baali badde basaba kasente akakola ki abukadde 10 busente butono nnyo ku Munnayuganda akulira haji Munnayuganda awuliranga obukadde 10 ku ssente ze bayisa ziri diirwe zikutuka wali mu State House ssente ze baba wantono buno busammambiro baba busammambiro naye nabe emitima minafu bagakanga n'ekikola ki tezifudde agenda na lusoggo. Kati zino ssente zonna z'olaba tulina lino erya UPDF kubanga eryo lirina okukola ki lirina okutuukirira okusinziira ku bwe tusuubira abaana abato abaagala enkyukakyuka n'obumalivu bwe balina ekirina okubanyweza erina kuba kooti maso. wagamba bano ba foot soldier bannabyabufuzi abo kinakugamba n'okugamba kiri kyewadde ombuuzaako ekyeruzira yes ab'amakomera bawaddeyo da supplementary okuwabulwako
bakuwulidde era tebakola mistake aba MP bamugenda mbaga ndi zolese ntono batunulemu emyaka 5 kubanga buli agenda alina kuba ku myaka 4 waliwo abakwatibwa 2019 abaana bakwatibwa eruuka tebaliyo myaka emeka abali ekalangala benjogerako abekalangala tebaliyo kakati bano bemupi nabo bakimanyi Besigye ali luddawo bemupi tebazitoka kusinga Besigye tali munda jali looya bamubakira mu kkooti nga zikuwolereza Besigye Mungu amutaasa butaasa woni ddolo yamugjeeyo kubanga ruling giyasala eno ye mukozi eki naye kuba ebituli mu kkooti eri wabula ekikulu kiri nti nabuuza natulako ne looya omu naŋŋamba nti etteeka eryo liraba nti ligenda kubazibu nnyo kuba nti lijja kuteekebwa mu nkola eriruwa eri bagenda okuleeta erya UPDF terinza kutuula ku kkooti alina etteeka lyeyankwotingira mu constitution naga terinza lituulako kuba mulimu etteeka eriri mu constitution omwo ontalina bwalinza libigula ateekewo lino mulina kuddayo buzzi ekitajja kusoboka kiyinza okuba ekizibu naye gavumenti ya Africa teremererwa so bino bya ssemateeka mbu biki tuba twogera bwogezi waliwo etteeka eriri mu ssemateeka tewali mateeka aba South Africa bafugira abantu nga balina amateeka agabasiba bamandira okugenda okubasiba eri ku Robben Island zibasibwa mateeka tebabayola buyozi ne bakasukawa bayingira ekkooti mu 64 amateeka abantu bonna basiba mateeka mu 1905 bawaŋŋangusa Kabaka Muteesa bamuyita Andrew Kone yamuyita entebe agenda asayininge East African Federation Muteesa n'abagamba nti siyinza kuddira ggwanga lyange kuligatta kawanga kala naye kaŋŋende mu lukiiko ne bamugaa ssebo obuyinza gwe bwonna gw'obukola ki gw'obulina era bamuyoola ne bamukwata ne bamusiba mu bulezi bulangiti kukakana ng'ali Bungereza bamukoze eki abasajja Abaganda basigala balwana nga bakuba amayinja bakola ki kyekyovu olaba ekkubo eryaliwo lyali liyita Katwe ekyateesezaawo Queens we nga Queen agenda kujja wano ng'e Katwe babakuba amayinja abazungu eri ekkubo lyaliko ne sseŋŋenge ng'olikwatiraku ggwe Munnayuganda osibwa eryo lyali tteeka ekyamu naye nga tteeka likola ki so buli tteeka lisobola okubeerawo nga kyamu ne bakubuuza luvannyuma ng'ogenze oba bakutiraga nti etteeka lino walikola mu bulungi bwansi oba nga liyamba ggwe kubanga amateeka mu Africa agasinga obungi mu gavumenti za Africa gafevalinga bakubeera mu bukulembeze tegafevalinga nsi ekyo kyoba osinga okukola ki okumanya amateeka tegafevalinga nga ku bannansi ebitundu 9 ku 10 gafevalinga bantu batambula na state wetwolekera mu kalulu ekonome etera nnyo okunafuwa obukadde buno 10 bwemba mbaliriddemu ababaka b'NRM bali 342 abazitutte anti bwaba buli mubaka w'NRM yafunye obukadde n'abapozisoni bajja kufuna ssente of course information gye nnabalaga nti n'abopposition mwebali abaafuna babeera nga bali ababaka 342 aba NRM bokka ezo biliyoni 3 mu obukadde 4 n'ebigwamu mulimu aba independent mulimu jjukira bali eri abali ku abamajje ebiki kati bamungitanza kufuna 10 ani abo nga bomonge ba speaker ezaba tesobola kuwenkana z'abano sibanene mulimu abantu bakola ki so sente kyova olaba kino kirekawo economy haji economy yagenda dda so tekinawo kijeka yagenda dda economy amini yava wano nga tabanjibwa ekyo kimu nga takola ki nga tabanjibwa obuta agenda kuva wano mu kinene nga tumufumula n'emisiri mu 9 yaleka looni ya biliyoni 2 kirana musanvu mukulembeze n'abuuza ebiliyoni 2 yaziri agenda kukola ki naye nga yalina looni yali yagulika lekyo gyemanye yali etambula obote yagabanga ttata n'agabirako engine afu engine yaako akisolo ne diifu n'agabirako tractor n'aleetako ekyana kya tractor okitegedde n'aleetako enkumbi ku tractor eyo looni ekyali ki n'aleetako ekyuma ekikuba kasooli omu ku byabifune waffe
ekibuga bamuyita Kiddu yagifuna eyo looni. Olwale looni gye batooya Paris Revolving Model ya miliyoni emu. Abuuza oli lwaki yali ya biliyoni emeka. Tuli mu trillion tugenda mu 100. Noka tulina economy. Economy teriiwo. Tuli mu ki? Oli ku baana b'ozadde batandika okuwolesa noga nti okyalira banka ze tulina mu ggwanga Uganda ze zitwala ssente. Tuli ku banka ze zitwala ssente. Tuli ku bantu individual batwala ssente. Economy gye mwogerako ffe twalaba ku gye bayita economy. Gavumenti ino gy'olaba ng'abaana batambula ku kkuba tulala babandi za kusiba ssente. Amaduuka galina ttiiru zibala ki? Genda ku ttiiru ya banka olwali zibaka outlet 6 ng'ebbiri zenzigule ate ng'omu ali ku WhatsApp. Eyo banka. Eba economy. Ffe abamanyi economy bw'ogituuka mu bwoti okaaba. Otuuka mu bwoti mu ttiiru ya banka n'okaaba 6. Ate va ku ekyo. Ffe economy tugitunda bwe nomanya nti egenda ggwa. Nagenda e Bugoloobi. Waliwo ekyo ekizimbe ekipya kye baazimbawo moolo eyo. Mwali mu supermarket. Njera bidde no. Supermarket eyo ngenda okugitambula mu bweti balina ttiiru 6 oba 7 nga kuliko 2 ezikola. Ne ngamba gwe nali ne muga nti negenda kuggala. Myezi 6 yali ekoze eki. Amasannyalaze agaaga gokka. N'obala neki? Kubanga ttiiru etambula ku 6 kuteeka okubanga buli tuli kuliko abantu 6 obutaka wansi wa 6 ku zino outlet 6 ezigenda okusasula. Kati nga bw'oteba otunula eri nga buli line eriyo abantu 7 8 10 buli line ekola ki? Eyo economy eba ekola ki? N'ogenda mu economy munaava n'asimba Range Rover n'avamu ne Colgate n'omuswaki ne payinti y'amata eyo wa Range Rover okimamu. Kubanga nze bwe nnyingira mu gundi ebyo simanyi oba ndi mulwadde nalwala bulwazi. Ekintwala kyengenza okugula si kyekintwala. Naye nange kyengenda okugula ennyo ndiraggulamu mugaati payita z'amata 2 bintu byensinga okukola ki ne kasukaali naye n'oyingira n'otunula mazima ga Katonda. Musajja n'asiba Range Rover gwerokola ng'afuluma n'adduka shu emisinde kyo n'alula akasabbuuni kamu kangomenya n'ajjayo akakolugeti n'afubutuka awo ogenda okola bw'ati n'akwata akajuyisi ate akasalira awo n'asimba Range Rover n'ekola ki? Eyo economy bw'ogiraba ekyatambula. N'osimba Range Rover ku bboca n'ogenda ne kiro y'ennyama. Ojjajjaffe baavuganga ggali nga bajja na kiro 2. Kakati economy gy'oyogerako teriiwo kubanga nakugamba eggwanga terikola n'abantu tebakola. Ekibeezaawo economy y'eggwanga ebintu biri bibiri byonna biba bikola ki? Eggwanga likola ki? Liba likola. N'abantu babakola ki? Jjajja wange yavuganga ggali ng'ajja na kiro 15. Ekyo kyali mu ggwanga yonna ne Kalamojja na buli wamu. Tekyali wajjajjawo wokka. Abavuga emmotoka leo tebasobola kiro. Eyo yali economy. Mukalazi yajjanga enaakola bye wa Jamiru n'ekitala Enterprise. N'agamba Jamiru embwa zange zitanakire buli yompere ennyama erina machavu mengi. Jamiru embwa zange zaasesemi wampata masi. Tematema ku nnyama enkapa. Ne batematema ente ennamba ne bagikubaako ne bagisula ku Land Rover ya Jamiru papa agitwala mu firiiza yambwa ne mukalazi ebukoto. Benjogerako ensi ebakola ki? Ebamanyi. Economy yakyuka. Kitala alima vakedo n'emiti nga 3 biri wali eri ali mabega wali wakiso. Ensi economy wamala kankiddemu okuba bagamba nti buli mbeera ku mawulire kuliko abeegattako. Kitange ng'ali myaka 3 ekkubo limutawaanyirivu ekyekumbi okuyingira ewuwe ekisweka. Luba teriri busa najja n'egguleeda agipangisiza okugijja Mubende ku district. Robert egikoze eki n'asala okuva ku ki? Ku main. N'agenda kilomita 7 n'akomawo n'asala amakubo 2. Baamalawo ennaku 2 waka bali abanyo bakola ki? Kitange ali myaka 40. Olwaliro tractor eri ku district ekibuga tebalina na mafuta. Ne baleeta obufuta. Ensi yonna yonna LC5 kwali, kansala kwali, bonna bagyeripieko bali maki? Bali makubo. Kakati economy kitwogerako ffe tugimanyi. Economy yabeerangawo wamala nga kitammwe amala emyezi 3 agenze kukola bakitaffe abaakolanga safaari. Temumwebuuza ennyama ejjanga bw'alina okukola ki? Buli wa 6 Muhammad. Taliiwo.
biriwo kikitange musajja mukozi wa safari yamalanga emyezi 2-3 nze gaali nakivuganga bulungi nnyo wa Badru kyekumbya bwemande Kampala Badru ngenyama agiteekako ng'agiweereza musisi yagireetanga mutabani wa Itula nga kitanga amusasula amanya banga byakoze eki olwaleero okulya ennyama ogirira ku bafu bagaga bamala kufa ku kyalo n'olyoka olyaki kyova olaba olwaleero abantu baziika nnyo tomanyi lwaki baziika abantu bajja kulya mmere olowooza ntebaze kuziika bafe balumiddwa nnyo bali mu kunyolwa banyolwa wamu naawe n'oziika omwana ayonka n'aziika oweena n'aziika oweena n'aziika eka n'eziika omwami n'aziika muba muzizisa eki ffe bakitaffe we baakulira taata yaziikaga ne maama nga n'abapakasi tebakola ki tebaziika kati olwaleero n'ayonka ate ogenda okulaba maama essuwaani abaana tebanafuna mmere bano buli muntu amuteerayo essuwaani n'olyoka olaba akavuyo akali mu lumbe abaana tebanenaafuka abaana tebannalya abaana tebannalya abaana tebannalya oh my god eyo ikonomi tetulina ffe twalaba kuze bayita ikonomi twaziraba ku kyalo tewali muntu alira wa munne naye olwaleero abagagga ku kyalo be baliisa abantu krisimansi abasajja besondanga abantu 3 ne bagula ente 2 ne bagula ente omu n'ajambika nanga n'akola ki n'ejjinja lyafu nze wenakulira saaliraba ewafu mukyalo amayinja ga saalirabako ejjinja lyafu kiro teryaliwo oba lyaliwo maybe ndaba ne bukooto olwali guno omuleme n'otunda ne sukaali ku bijiiko abantu bagula sukaali bagenda ku maduuka omunago natwala ejiiko 2 allahu akibaru naye mukama katonda waalisaasidde eggwanga oba twakusobya banaddiini mutuule musabire eggwanga liri bubi muleke genda kutuula butuuzi kufuna mabaasa abakatule kibafuna ebaasa abaluteze baasa basera mbali ku mabaasa ga State House muve ku ebyo musabire eggwanga alo bishop yavainaga nti bane yokusaza akalubira 26 natera okutuuka ate mmotoka yange ekaddiye oyo bishop mu kifo ky'ogenda okusabira eggwanga tasula njala kuba bamuketalinga agitewalaba ku jjinja lya haafu saalaba ku jjinja lya haafu wallahi saaliraba saagala kulimba fe amayinja ewaffe mu kyalo gano ogulaba gano ge bakwatamu wakati obalya kilo 5 oba 10 yes gaaliwo ng'amayinja nga4 Badru ng'agateekako ennyama neyiika n'akendeza bukendeeza ginyanga ng'olusalire tetusobola kuleera ki nyama y'amayinja gano n'agyako ejjinja erimu awo n'alekako kilo 15 n'abembereza ennyama eyo n'ayiwa mu kutiya n'ateekako eyo we n'ayiwa mu kutiya ekigambo kuweekula okyakiwulira yo kimanyi bakitafaga tonyononera nyama Badru toyona nyama yange weekula kilo 5 wanatemeseza bega weekula nakali kakole ki aweekula kirezi kilo 7 naye kati osanga omusajja mulamba ku gundi ku butya n'akuviira neze ku negotiatinga goma na safu tompa omusajja ente agikuze n'amagumba oyagala akole ki nze polisi eyange bwe magenda okugula ennyama manya ngenda gula kilo meka kilo 10 kilo 5 kilo 6 nesooka nonda amayumba ga kilo 2 mugateekako ago nambuza muzeeyi amayumba agamba sooka oteekeko ago kadde mugateekako amayinja kilo 10 kubanga naye ennyama yagitemye yagiguliddemu ki amagumba naye omusajja aba n'ateesa ogero ayambadde suuti asibye ettayi ateesa teraako essavu aye n'amekinga suwala bw'atuuka ewaka n'omukyala amugamba mukyala mulimu essavu lya faawo lyoba osooka mu sefuliya ezabutto tewali amala ensi abalaba ku birungi tugende tutunula bodi n'otunuulira abantu haji ntegera obusungu wammwe we muva yes abazaga bakita nzikitange yatinga sibana isizana kwera bakitange mulamu Mungu amutaasi bw'aba alina ebyamusobako Mungu amutaasi akyali mulamu yatuga buli muntu na mukyenyi embuzi egwe embuzi ziri nyolezo zinga 10 tekulya kutunda neki ni olwaleero abakole mbeze Paris Volume Model omuntu alina embizi nnyo mukulembeza alambula mbizi
Oh my God. Economy ki? Waliwo president gwe bamutegawo n'alambula mbu alina ente naye nga ate ente president ye yazimuwa. Anti kyekugambye nti nkugambye wakitange Sulaiman Musoke embuzi zalinyanga ne ziyingira ekibira. Kuba tusalagana ne forest. Ne ziyingira ki? Naye nga buli tumulabako embuzi ekola ki? Olwaliro president Museveni alambula embuzi 4. Ewaffe zaali mu 10 n'omusobyo. Yenkulaakulana parish development board. Twali mu 10 n'omusobyo. Nagamba muganda nkazibwe ali awo mu kubalimi abasinga ali gindi ye. Nkazibwe yali ku TV n'ayogera byalina n'embuzi 10-19 ndeega 10-19 n'entayo 5 mu mmeka. Ne muganda Kazibwe olabe. Ye mugagga w'okwolwo. Ne muganda Kazibwe olabe muganda we mufuusa abagagga nga temuli bagagga nambuza lwaki. Ne mugambe wasula. Embuzi 10 twali tuli akodi. Kati oli ku TV. Olanga mugagga. Ne munamawulira tudali serious. Bakola show. Nange. Balambula. Abubakari ekambuzi. Nga tuswala. Yatemanga enkota erole enkaago mulundi ogu. Tewali yadde wa muluka yakola ki? Matia Kasajja ina akantu katero kamu. The economy is doing wonderfully. Nakugamba ni mundakyala yona natamanyi nti ayonoona. Bine tubyononde tumanyi tukola ki? Colleagues, we don't know. The economy is doing wonderfully. Naye nga ulire economy. Oh my God. Tumanyi. Economy sigamba nti economy eba mu nsawo ya muntu. Ne security. Ngenda mu supermarket hajinga emigaati gyonoonese. Yeah, why not? Emigaati. Naguzaako. Mu supermarket nini naguza. Omwana gero naga mzee omugaati koze eki. Ngenda kukewe ndengera nenzija. Era sore tebakaya na mangunyu ngo abantu abategeera. Nga bo bakimanyi. Ya baba kitegeera nti. Yes. Ne supermarket omugaati gukola kuti. Ate nga bagufumbirawo. Yes. Vako ebyo gamba nti bagirese bali babode emiki. Ya kuba gye bafumbirawo abamu 3 Gibaawo. Gine give ebweru gye nyamme. Gye giyinza okwonooneka. Nti omusajja yaleese omugaati gibadde girudde mu sitoowa. Naye omugaati okuva mu overi kubanga overi efumba emigaati eri mu supermarket wakati w'entera okugula ebintu. Naye gwali gwonoonese. Okitegedde? Sausage nnyama biki nagenda ku supermarket ya mwawe Taskis yali gindi wali eri bagenda ogera freezing ennyama yonna. Era yagwa lweki Taskis yagwa lweki. Kakati economy. Oh my God. So economy tesobola kubeerawo olw'ensonga tetukola, ensi tekola, bannansi tebakola. Gavumenti yeewola ssente ate okuwa bannansi. Ng'ate yeewola bannansi bennyini. Ate ng'ebawa. Zaala omulaba. Weewola mu banka z'ensi. Genda mu DFCU jjayo. Olaba nti banka etwala buli kimu. Bagenze mu DFC. Ekisinga okuneeralikiza kiri kimu kyokka. Abafunira bagenda tutwalako ebintu. Banka ezigenda okumalawo ebintu ziri 2. KCB ne Equity zonna ze Kenya byapa zibirina banonye balimira tebalina buzi bajja kutwala buli kimu kyonna. So we are a gambling state in Africa. Kitwaleeta umeme mu 2 yali 2.5 naye okugenda twadde tulina okwewola mu DFCU. Bilioni meka? Milioni za dola? Milioni zadde oluvannyuma lw'okuzisala atone gino zavadde 10-19 gye zaggwedde n'okusooka basooka ne bayisa 27 naye ngo eyagulimenti yakolebwa nga eddiiru. Omuntu eyajja okukola omulimu omugamba oti ati ndipo naaba ngenda tujja kukusasula by'oleese equipment wazireta mwe tubadde tufuna amasannyalaze bibyo gulugamba tugenda bisasulira. Nawulidde Marivani nga baagala kumuwaaki sente simala anoonya takamulu bamuwe sente akole ki. Gwe gavumenti gw'oyimirira amulu gw'onoonya ettaka odire Marivani omutereyo akabega lwaki tokola ekyo gwe kennyini wantu tulina ebitongole bisobola okukola ebyo Marivani byakola. Prison tulina abasibe. Abasibe mubasalire mugambe nti kati omanyi nti human resource weri wazza omusango nti badogera kusiba emyaka 6 naye salawo okusiba emyaka 3 n'okukola obutaweera emyaka 10. Agenda kwekeza eka buli 10 ekiro n'emisana bajja kulima bateremu ettaala mu nnimiro. Amakomera gamwe lakebayo n'akasente ke babaterekera. Ogenda kuba bagagga bayitirivu. Omuntu muga nti ogenda kwago 3. Weesalirewo. Naye bw'oba osobola okulima
ng'okozesa amaanyi go wamala okyali muvubuka myaka 10 fu kino kitukuteereddewo agenda kufulumira ku myaka 7 agenda kufulumira ku myaka emeka agenda olubimbi lwagenda okulima agenda lusala emyaka 3 ajowe wetwogerera Atiak Sugar tefulumyanga yadde empeke yasoka twakajiwa obuwumbi 6 kati owo otya omuntu lwaki teweewa gwe gavumenti lwaki teweewa eddwaliro ngoga tulina prison yes tulina police yes tulina UPDF ebyo byonna bitongole bya ggwanga bisobola bulungi nnyo okubeera mu agriculture tulina department empitirivu abaana bayingize omubuuze nti nze nkooye wa professional mu kino oyo musirikale general agenda tule mu office alabire ezo tractor ye makanika tractor zigenda okulima nga general zakola ki zalabirira nti ate gwe okola ki nti nze ndi wano nti ate gwe ndi mu section eno nasoma bino abantu mubaleete mubawe emirimu mubuki mu magye si kujja kuba mundu zokka tugenda kuba babiliyoniya aji nga tusembe okubuza ekibuzo ekisembayo mutabani wali Bongeza kiyabuuzizza ebintu bino aji bitwoleka kibwentandika okusoma emiwendo gyokka supplementary omwaka guno eno kwota tuli yes tuyingidde kwota ey'okubiri ne mu kwota eyasoose yokka State House okubanga supplementary okumwongera obuwumbi obwakagenda mu Atiak Sugar oba mu ddwaliro ly'erubowa just supplementary emu ne tumwongera obuwumbi nga 5 ne bakulaga nti ya parliament sente zeefuna mu budget yayo just mu supplementary ekyabaddewo just mu mwezi oguwedde supplementary ezazze simanyi bw'osobola describinga bintu bino emiwendo gye tuwulira nga miyitirivu buwumbi n'obuwumbi Mati akasajja n'akugamba waliwo yatukanaga nti bannange nange olumu ntuuka ne ndabanga we don't yes ministry ya finance yareleasinze obu trillions 19.79 trillions quota ey'okuna expenditure for financial year 2024-2025 kwezo olukiiko lw'eggwanga olukulu lwa parliament lwafunye obuwumbi 176 mu obukadde 604 ku lunaku lumu ababaka ba parliament kwezo kwe bafuna obukadde 10 olw'okuyisa ebbago liri eri zino tuli ku expenditure ya quota just ey'okuna eya financial year 2024-2025 eddwaliro lya Lubowa wetwogerera olwaleero twakali spendingirako obuwumbi 709 nyankuwe emiwendo egiwuniikiriza n'ogaana ekenyini nti ompe description agyosobola okubeera nga oyogera ku kintu ekyo bwosobola okidescribinga ekyaba empi twakyogeddeko government wansi wa ministry ya justice Norbert Mao spending obukadde 140 ku buli okusinga ku emirundi ena district gye spendinga ku ddwaliro okusomesa abagu n'okukola kutya naye bazispendinga ku bintu ebitategeerekeka obukadde 100 mwana mwe mulina okuyigiza abantu okwambala kondomu webale nnyo ministry ya finance projectinga okukozesa obukadde 360 mu obukadde 8 obuwumbi 360 mu obukadde 836 nezigwamu mu financial bill ya 2025 okusasula emisaala egy'abakozi aba ministry bokka si ministries but ministry staff obuwumbi 360 ya government yafulumya obukadde buno obuwumbi 32 mu obukadde 973 mu financial year 2025 ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu naye ku ezo basabyeyo obuwumbi 4 mu obukadde 8 kubeerako n'okugula ebifaananyi by'omukulembeze ebipya bamutimbe mu gundi tebabirina ebifaananyi ebiri portraits empya so baagaseeko obuwumbi 4 mu obukadde 8
eyo Human Rights Commission nenga yabadde mu kakiiko ka Parliament aka Defense n'Endemeevu nga tebasobola kunnyonnyola biki bye bakoze ne baga nti bye twakola twagenda egundi eggulu ne tulambula naki ne sanya okutulugunya abantu naye nga ate waneeno bakulaga nti mu Buganda oba mu Buganda nti okutulugunya abantu bipange n'engeri baspendinga ssente empitivu eggulu emambuka etali nnyo kutulugunya n'ensi endala mpitivu buli bw'oziraba emiwendo description charge. Kati ekigambo kyenjogerako kankugereze ekigambo nakyogerako naye kansooke ku ddwaliro ly'e Lubowa. Twakalitekamu obuwumbi. Eddwaliro ly'e Lubowa obusoba mu baliteekemu ssente zisoba mu 7 nga liringa mulago ntigenda kujjanjaba abantu. Eddwaliro ly'e Lubowa teririiko munaku n'omu gwe ligenda kukasa. Baliteekawo kuba MP n'abanene abali mu gavumenti. Naye ssente ze bateeka omwo ssente zaffe z'abanaku abalinnya bodaboda tirina bwe tukola ki. Gavumenti yava ku muntu yenna owa wansi ne yeetunulirayo yokka nga yo. Tolina buyinza kuddira ssente z'ogamba oziwa ani Atiaka Sugar Factory. Atiaka Sugar Factory gyowa ssente oziwa gyaki? Gwe gavumenti osobola bulungi nnyo okweteerawo eyo office n'oyisaamu ssente zo n'ogenda mu agriculture n'olima ebintu ggwanga lye byetaaga ne tutunda emmere ne tubeera food basket y'ensi yonna. Uganda esobola bulungi okugabirira ebyokulya byonna mu nsi yonna kubanga si ffe twali bali tusinga okulima naye tulina ebintu ebimu ebisinga okuwooma ebirina test esinga obulungi mu nsi. Okitegedde? Toyinza kudda kati Sugar Atiaka omukyala oyo Amina. Omukyala Amina wawali Bungoma oba muzaala mukyala Musomaali yakuzibwa maama we kazi ndowooza oba akyali mulamu. Mukyala oyo yazaala abaana ndowooza bali 6. Alina abalenzi 2 abalamu. N'oyo mukulu w'oyo Amina yali omugagga by the way. Yali mutowe bonga bali mu maali eya family onasika ki nasika omutto. Nze sijja kunenya Amina yeeyambisa obugiga bwaffe. Wante tulinawo ba Amina abalala basobola kukola Atiaka Sugar Factory. Lwaki togiwaabo? Tebaliiwo. Lwaki osuubira nti bali bafolina bukaba bajja okusobola okukola ki? Ne because of nti omufolina bw'amala okutuuka n'omuwa ssente ng'ezo interest naye alina bw'alina okukola ki? Okufirifiringa ebisuubizo bya gavumenti ogibeeza mu bukulembeze. So ssente ze ezimu ziyitira eyo ezimu sibazikozesa. Era ensi bw'etuuka ekiseera batandika okubateeka mu kakiiko ogenda kuwulira ebyama ebigenda okwebikkula. N'oteeta peniti olwayo n'omuleeta n'omukono omutooka wali n'omugamba sooka otubolere bajeti y'essente ze wakafuna. Tasobola kukola bajeti. Okujja kajja kugamba ne mundeke. Ssente ezajja ezimu nze zaayitawo buki? Zampitawo mu buyisi. Abamu bali conduit masannyalaze gabayitamu buki? Conduit tetereka masannyalaze gagiyitamu ne gatuuka gye gakola ki? Kakati ezo ssente zonna z'olaba ezisinga obungi tezisirikira mu abo. Zibayikola ki? Zibayitamu ne zituuka gye zikola ki? Ekisembayo ku bimu ku bintu bye twogenda okwogerako eggwanga Uganda tetukyasobola tulera. NRM is too expensive ku ggwanga Uganda. Tuli ba bbeeyi nnyo. Tusipendinga ebintu ebitakyagasa muntu waki wa bulijjo. Tulina okwekuba mu kifuba ntugaba bannange tususiza okwejalabya tetulina ssente tukendeeze mu kwejalabya bannansi tubakolera ebintu ebibakola ki ebibagasa. Eddwaliro muzimba ery'e Lubowa nga ligenda kuzimba kugasa bannansi. Tebannange nti bantu baffe bali bafa sukaali bafa ensigo bafa bino naye tuzimbye eddwaliro lino abantu bakendeeze okugenda e Bulaaya naye nabo bennyini tebajja kugenda mu eryo ddwaliro kubanga tayimu ojja kutuuka ekiseera nga nabo gatugenda tebakyesiga bantu wano. Oyinza okugamba abantu nti buli muntu omulwadde n'owa paalamenti babatwalira Bulaaya. Omuzungu yajja wano n'azimba eddwaliro ku ssente zikunikiza kawumbi kamu naye nga nali mmanyi nakugamba nali mmanyi nti essente zikola ebintu bizibu. Nakugamba nakola ekkubo weriri wali Nalutuntu liweza kilomita n'endikola mu wiiki 3
ekkubo weeriri kati giri mwaka gumu n'ekitundu. Tegeze omuzungu olisinga twamuwa singa gwe twawa obukadde obwo olusambu lwe twakateeka abamalwaliro ge twandibadde nago. Kiraaka yajja volunteer. Ian. Nali naye eruweero. Kiraaka oyo nga tuli bagita Action Aid. Kiraaka nga yajja kiraaka nga volunteer. Amaliza takoze eddwaliro. Ni University girina. Eyajja talina yadde nusu. Naye mumanyi bulungi gye twalina ye Luweero nali mu Action Aid. Muganda kamyufu yani muloka nga zitambuza ki aba Action Aid. Kiraaka nga tulina yoyo mu Luweero atambula ali mu volunteers. Tale mabwaliro. Kakati abantu ngabo mubalete ng'abakozi abasajja genda basajja balaba omulabe gende wa ebusenyi. Abalina bonna balikicara abavudde mu Far East. Abasajja gye bali abali mu PhD atudde talina mulimu n'omugaya tugende nti njagala mugende munoonyeza abantu abagenda okuheadinga agriculture ndakola factory obalete ng'ogenda basaso life yabwe egenda kukyuka kubanga obadde babairiri nga bali mu buyumba nabo bali eyo obaleese wano bafuusa ab'amaanyi bajja kukola agriculture buli kimu bakikole. Ne osazeewo okuleeta individual ate obawa sente za ggwanga weewola sente bakubanja left right center bakubanja trillion zigenda mu 10 ate okwata sente taliko ziwa baki. Eri Wamalabi yayimbako nti twalyako bye twali okusumanya eddagala emulaga eddagala baali balamu bulungi emulaga eddagala lyaliyo we tutuukidde 2025 Mulago National Referral Hospital ICU ebitanda bya ICU capacity gyalina okukalinga birina okubeera 27 wabula ebitanda ebiriwo ebiri operation biri 15 olw'ebbula ly'aba staff abali skilled abalina obumanyirivu. Ku bitande 15 ebibiri birina okubeera empty olwa singa wabaawo abakulu abamaanyi naye ng'ekimu kirina kuba kya president kyo tekirina kubaawo kirina okuba empty. Emergency. Kati ekyokubiri kyaba VIP yenna nga yeetawogenda mu ICU. Ekitegeeza ku bukadde 45 n'omusobyo bannayuganda balina ebitanda 13 mu ICU mu National Referral Hospital e Mulago. Myaka 4. Eggwanga si myaka 4. Mu myaka 4 nga gavumenti erefuga kituufu. Tulina ebitanda. Eri eddwaliro balituwa mu 62. Yes, Sanchingeka. Obote bamukuba erugogo mu yajjanjabirwa. Ngamba naye ku myaka gya mwana. Kugamba njala okulaga. Obote bamukuba erugogo mu yakola ki? Yes. Mu yajjanjabirwa. Bakazi abaana ba Amini bonna abazaalira wano. Muteesa bamuzaalira wano. Daudi Kyamuza bamuzaalira wano. Muteesa bamuzaalira Makindi. Bwe baseerabidde. Okitegedde? Owokubiri. Bamuzaala Makindi. Awo. Mutibi yazaalirwa wano. Yes. Abakazi Amini bonna abaana abazaalidde luddawa. Ne mu myaka 40 eddwaliro osanga lizaalisa abakulembeze bonna nga gye babajjanjabira oyinza otegana emyaka 40 temusobola genda MP. Kuba temuli MP kubasobola kujjanja MP okuyingira e Mulago abaga tatuuka Nairobi. Musooke mupoyesepoyeseeko wa? Musooke mupoyesepoyeseeko wano. So tuli mu Feria State kyekugande mwenna wamala mugende musabe Mukama Katonda bannaddiini bajje basabira eggwanga Uganda otherwise titukyalina nsi. Yabamuzaala Makindi Albert Cook. Yes. Sir Albert Cook e Makindi. Bulungi nnyo ekyo mwezi 19 November 1924. Yes. Zaliwa Makindi. Obote Amini bali basinga n'omwaka gumu. Amini yali wali 1925. Obote yali 1924. Ekibuzo ekisembera ddala ekiggalawo program Hajj. Gavumenti za Uganda zonna ezibaddewo lwaki bwe zigwira ddala obutasigaza na kugamba nti ono ziggwa lumu era bwe zigenda ziba zigenze. Kakati eza Uganda katutwale mu Africa nesi zonna kati katugambe yaffe ninaku ebyokulabirako bitono nga boogaye nga tunatera okuggalawo nakyogerako dda kyekiggalawo nti abantu ababeera mu bukulembeze tebajja kukola nga ba professionals bajja okukola nga bakolera system balinga babeera mu kirabu yawaka bali mu pate. Era kyova olaba nti eggwanga Africa tezijja kukola lwa nsonga tufiirwe sente nyingi nnyo mu ba professional betukola ki
ngenda kuwa abantu nga basatu. Waliwo ebiseera bwe twali twetaagisa okufuna kutwala abantu okubatendeka Libya. Naye baatugamba ne baga nti ati temutawaana kuleeta bantu wali yasobola obatendeka. Musajja mukalamoja bamuyita Ali Moroto. Eyo koosi ajja gikola ki? Naye Ali Moroto kati ali wano tutozera mutegeera ate n'okwogera kujjako abantu abamumanyi. Nakugambako nnaku lumu twali Bombo. Tugenze kukola mirimu egyo bya construction awo. Sajja n'ayitawo. Murasa atudde ne kazini ambuza, Haruna. Sajja ayitawo agenda teyafaaka. Kazini ambuza ono omusajja omumanyi, timumanyi muyita yakomewo. Nambuza si gwa Haruna. Nasiga gwa Haruna nasoma naawe Rasa. Naga ono yasinga. Mubawa yalinga Meiji Rasa mu Afrika. Naye olw'okuba nti bano bafugira mu kiraabu. Amin. Bwe yagenda Amin ono ata n'okwogera nti nina ne professional. Kubanga oyogera nti waliwo Amin tewakuterekera Rasa soko oyingire mmanju wano. Toddamu kwogera nagendako gwa. Kubanga otya ekkomera. Naawe yayinza okuba nga yayingirayo nga kaada. Kati gavumenti yegudde tayinza nakweyogerako nti ndiki. Okitegeera? Eyasinga Rasa okweyalinga Meiji asigala nje Bombo. N'omulimu agwegaana ne Professor Jasuma akikola ki? Agyegaana. Today tulina abaana bayitirivu nnyo betututte ku ki? Tulina abaana njagala ogenda onoonye abaana bamubiru Amini ne bwe stage nga bali bavuga Meiji Rasa. Mwali bamubiru mulimu bamutebi mulimu bali banoonye gye bali. Bonna beegaana dda professional. Okitegedde kakati ne bano betuteesemu ssente mu UPDF there are many. We have a lot of people. Kwa Amini ne ku Obote twalina aba professional bayitirivu abagendanga okutendekwa. Naye gavumenti bwegwa badduka neyo kubanga babadde tebakolera ki? Gwanga badde bakolera muntu tebasobola kusigala. UPDF we have a lot of professionals. Baloya, badokita. Abo nabona abaana bonna ba CDF bonna abaana baloya, badokita. Ensi bw'ekyuka beegaana bwa dokita. Tabangako na dokita. Sanga ali mu nteze leka taba bamuyambye nga ali mu ntalunda. Guli ninganga yakulabako nga dokita. Ndiye nze sisomanga nako nasoma wanzi. Nze nakoma mu kyakubiri. Professional jiga. Kati yensonga lwaki tutambula tudda mabega. Abantu abali kulidde mu experience y'emirimu ligimu bwe zigenda beekweka basibwa. So ng'omuntu yali badde akyuka nga ogwanga asigala mu kifo ekyo kyennyini. Asigala mu kifo ekyo kinyi tavaamu. Kubanga mulimu ebifo ebineekwetaagisa mu State House mulimu fayire zirina okubeera nti abadde azihandling emyaka 2 olina okumusangawo. Kwe president maga nti ani wamala ne abadde nti wamala jangu brief me. Naye oyo omusanga emisinde gye yadduse toyinza musangawo. N'ebimu ebyamebyo abafitina babika babyokyezza. Ebimu badduka naki? Badduka nabyo. Kati gwanga n'otendeka abaana regimu n'egenda bati okweyogerako nti tulipo professional bwe beeyogerako ate naawe ne mutandika banoonya nti wano waliwo yakolera nga nali ludda nti ali 40 temumukima ne musiba. Bakasire gwanga bonna bayingira baana bato bamaliriza bapatutte emundule nga babasibye. Okitege bakomyewo okudankali bonna abantu bonna abaali Abaamini bonna badduka abamu baasibwa. Abadobote ddu bonna badduse bonna basibiddwa. The same what is happened today, that's what will happen. Bonna betulina ate guno omulembe tubaddemu emyaka mingi ne ba profession terabaki bayitirivu nnyo. Tulina abamafuta tetwalina mafuta ku mirembe gy'amenti tetwalina abamafuta kati tulina abamafuta. Tulina abali mu tekinologiya, tulina abali mu magye, tulina ba professional ba lawyers. Ligimu bwe gwegera nabo naye nga ssente abamu science omuwulira gavumenti buli ayingire makerere ali ku ssente zaffe kwasomera. Ligimu lugenda dduka buki tukamusomeseza ki? Eyo ensonga lwaki olaba nti gavumenti za Africa tezisobola kutambula. Ziba n'abantu nga baazo. Naye ne bw'aba nga gavumenti yegenze nga tabadde musirikale tabangona musirikale atya okusigala wali yajja waatya.
ogenda okuyingira ministry nga yonna nkalu temuli muntu n'omu ne bateeka ebirango ku leediyo nga tajja. So ensi bweba ekyuka bino byeŋŋamba President Museveni tukyuse ensi mu mirembe tujja kusigaza byonna ebyo ne baprofessional tujja bakolaki akasemayo nakuwa ekyokulabirako 1979 nina mwannyinaze yali abeera wa kazini we Mackenzie Valley mukyalo bamitanga akamwogera erinnya bamitanga Mary Kalemire yali girlfriend w'Obote yali mukyala wa Amini ngali ku Mackenzie Valley awo ne juzi nayiseewo nendabawo Amini bamuwamba naddukawo omukyala ne batambula nga balina omwana muto ne bagenda n'emmotoka ne bagipaakinga wala ne bagamba nga ebintu biringa ebitereddemu tuddeyo tulabe bagenda okutuuka ku geti nga mwannyina amuddako bamukubiddewo amasasi ne badduka ne bagenda ku lweggayaaza batuuke ne bagala muddeyo temujja na wano mpozi bwamwagala emmotoka bagisuulako ki baba kyali awo oli najja mulaga ti bana ono omwana agenda tukola ki ayina omwana wa Amini sijja mwogera linnya naye waali mulamu omwana oyo muwala oli yabagande bane mmanyi nti mugende mugule ambi tusiige omwana akole ki batya ku kyalo bajja mulaba omwana ono kale eno ngaekoze eki ezo rigimu bwe zikyuka omwana wa pulezidenti eyagamba ngenda kufuga eggwanga obulamu bwange bwonna ali eggayaaza bamupangira okumusiiga ki langi. So gavumenti ezeetaaga kukyuka mu bubi bonna bakirowooza baleme kunfuna bubi kubanga bantaakinga nnyo buli lwenjogera ekigambo ekyo sikyogera kubanga nti mpagira nnyo Museveni naye nze ekigenda okuddira nga egavumenti evuddeko bubi nkimanyi nali nkirabyeko nali muto nga ndaba gavumenti ya Amini egenda abantu nabalaba okitegedde saavu mugumu mange bamusikiza mbwa n'ekibanja nakugamba weekiri sikiddangamu n'ennyumba weeri ndabi ku 86 ebibaddewo mbirabye n'abadduka abaleka ebyabwe mbirabye nalaba ku bantu be baleese ebintu embalala abasiraamu bonna ettendero ishaka abasiraamu babalese ebibanja byabwe byonna because baali basiraamu gwe musango gwokka ogwabattisa n'abamu abaafiira embalala tebaali bajaasi tebaali baminisita tebaali tebakola mugala tebaali nabamuluka baali basiraamu. Nkale abakulu tujja kusukkawo wano tunatandikirawo mu programu endala. Programu endako nja kusaba Haji ono anteekereteekere singa yabadde mu nkasi y'eggwanga nga president. Yes, kuba bingi nnyo tubyogedde njagadde nkyogere yeeteeketeeke programu eddako singa yabadde mu nkasi mu ntebe nnene tutandike ministry ku ministry oba department ku department nti wano mu byanjigiriza nja kwogera ku department 3 ngenda kwogera ku agriculture education n'obuli agriculture education ne health bwoba ompadde ogwo mulimu nebwongamba kati ntandikirawo tutandika olulala ebyange si byakulinda obwongo mpita dabwo nebwongamba kati ugitandika eyo mba ngitandikirawo tunagitandika olulala. Haji nga yali mu ntebe y'obwa president biriwa byasobola okukola ezo wankoze bwe wale badoleese ku Sunday gye tuba tukola atakumbira peera batukumbira abakulu. Uganda ey'enkya